Tumwami Museveni yabadde mu kibuga ekyange kyenkulemberanga Luweero. Essomero kwe yabakyaziza abantu baliyita Timuna. Ne bampita nkwata omuzindaalo mbumwanirize mu kibuga Luweero. Mbompita kati nkwanirize kuki? Nkwata omuzindaalo nkugambe ki? Era nakutte emmotoka yange nenvuga paka ku kitebe Kavule. President wange yabadde alina conference eyingiza abapya nga nange nina abapya abavudde Luweero betuyingiza abava mwena alemu webale nnyo era twabatutte ne baanirizibwa bulungi nnyo bayingidde ekibiina. Mulimu neyayingidde lwakuba yayingidde nga mukulu mu Busiraamu. Obusiraamu alina ekifo kya waggulu nnyo mu Greater Luweero, abaddewo enaale Mukungwa yasaze naye yayingidde ewaffe mu Uganda yonna. Ndowooza yenze omukulembeze w'ekibiina eyasooka okukwata emmotoka n'enjiwa ekibiina kyange. Sure. Nga nti bagiteekeko buli ekyetaagisa buli weeyita. Ekola emirimu. Wagiteekayo ku kitebe? Buli weeyita. Sokolekedde gamba BMW. Wagiteekayo ekola emirimu. Muganda wange. Kiri ekibiina kyaffe. Kati ani akola service? BMW. No. Akafaananyi jakampanja papa mea kwesi. BMW. So ekibiina kino tetukiriimu bya kinyumu. Ffe tuli ku nnono ya kukyusa ggwanga. Ekyokubiri tetuli ku bya bufuufufu. Tulaba nti rero tuli wano ndi wano ne bammeeya bonna ab'omu Buganda region mu Mubende wano we tuli leero. Ne ba town clerks ba speakers n'abawanika b'ebibuga mu meeting gye tulimu. Leero ffe kye tulimu era nakati nga tuli mu ndowedda mu kweyanjula mbagambye yenze Questions Buwembo atwala bammeeya ba Buganda bonna mu amical era akola olukiiko lwa finance and audit bammeeya ne ba town clerks mu Uganda owa National Unity Platform. Enduulu evuze munda tuli bangi ne ba town clerks bakubye enduulu. Ntoyogera olw'Amathaasi Mpuuga Mpuuga bayogera oluzungu wano bawunzikira batadde mu kinnya. Tutandike oyogedde ku Mpuuga ate omazeemu amaanyi. Oyo naye bakyamwogera asibye abaana baffe abbye ssente mu gavumenti. Enguzi edinga yali ebitaano alidde 10. Kati bwe tuba mu interview n'omwogerako edi mutwe bamuyigiriza olunyankole mu basement lwa Mpuuga ne bwanika kakati kuza mpulira ng'ate emmeeme yange ennetu akiriwo kivumbi bali mu kkomera. Tumuveeko. Omusajja w'ekitiibwa leero simanya nakimuwa kubanga oli akwata ku w'ekitiibwa amwambula bwambuzi tamulekera kantu n'akamu. Tumuvuddeko. Mumuleete ojja kunkaabiza mu kamera. Omusajja atulumizza oyo. Kale tulwanirizako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba bali mu ggwanga lya Uganda abali emitala w'amayanja. We love you so much. Mwebala kubanga mutugoberera. Era ntule ne mukwano gwange ne yali nfanfe yali 2019 nafa. Yali nfanfe. Yali n'amala n'abantu. Bwemuyingira mu byobufuzi, bwemuyingira mu byokwata n'omukulu mugaye nti nze nali mu ndongo. Edi alina baali nabo yali mu interview. Mukwate totya. Interview. Ayi wano ffe wante tubana buzibu azironga nte tulya. So tubanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba wabala okubanga mutumbula mutugoberera. Lunaku lwero lwe tuzze bintu bingi ebitambula weekend of course nga bwe mugimanyi nti week we are winding up the week tutandika week empiri fresh and clean. Ndina omukulu Kulisi Jones Luweero Soja Buwembo Jones. Ndi naye bingi bye tugenda okuwayawayaamu, so just get ready. Tekako obugattaawo ne data awera. Tusimbula bali mu ggwanga lya United States of America, banaffe bali Saudi Arabia, mu ggwanga Uganda, Kenya, Sudan. Mwebala okubanga mutugoberera abasubscribe nga tubebaliza ddala. Abakulu ku Kavule mugamba mutya? Mwebala okubanga mwagala iki great media abakidde mu kyogeze maanyi abakulu Kavule batulaba bambi ab'Ekavule nobiyaniri yampala abaliko ki amasannyalaze g'eggwanga Uganda. Please aboogera amazima ameerere ku biruma Munnayuganda naddala asooka wansi
abekavule President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu SG Rubongoya bagambye mulina empisa ennaku zino saawa ya kaadi mbu mwogera ne bye mutayogeranga luli alabika twongoberera mu Uganda yonna ndowooza yenze omukulembeze w'ekibiina eyasooka okukwata emmotoka n'enjiwa ekibiina kyange sure nga nti bagiteekeko buli ekyetaagisa buli weeyita ekola emirimu ewagiteekayo ku kitebe buli weeyita sokolekedwagamba BMW wagiteekayo ekola emirimu muganda wange kiri ekibiina kyaffe kati ani akola saavisi BMW eno akafaananyi ja kampanja BMW so ekibiina kino tetukiriimu bya kinyumu ffe tuli ku nnono ya kukyusa ggwanga ekyokubiri tetuli ku bya bufuufufu tolaba nti leero tuli wano ndi wano ne bammeeya bonna ab'omu Buganda region mu Mubende wano we tuli leero ne ba town clerks ba speakers n'abawanika b'ebibuga mu meeting gye tulimu leero ffe kye tulimu era nakati nga tuli mu ndowedda mu kweyanjula mbagambye yenze Christian Buwembo atwala bammeeya ba Buganda bonna mu amical era akola olukiiko lwa finance and audit lwammeeya ne ba town clerks mu Uganda owa National Unity Platform enduulu evuze munda tuli bangi ne ba town clerks bakubye enduulu ekyo sibiringa mmanyi abakugu bawagira NRM naye ssebo nabo balinye eri ekigere naye balina omuffe kiringa abasirikale bangi balinaffe soka obuze kubatulaba abatulaba baneensanyusa ennyo okubona mu lunaku olwaleero erinnya n'eddoboozi ndi Chris Jones Buwembo omuyimbi w'eggwanga ate emmeeya w'ekibuga eky'Eruweero ssentebe w'abammeeya bonna mu Luweero district nze ssentebe w'abammeeya mu Greater Luweero erimu district 3 Nakaseke Nakasongola ne Luweero mbadde ntembeeta abavubuka okumala akabanga mu National Unity Platform mu Greater Luweero emyaka tegikyansobozesa nenseetukamu naye ng'era nkyakola emirimu egyo okulaba nti n'okulonda kw'abavubuka kugenda bulungi mu maaso bannange ndi wa National Unity Platform ate nga nze atwala bammeeya mu Buganda region mu amical ekibiira mwe twegattira bammeeya ne ba town clerks ng'ovudde ku UAU eri wano ate yetwalibwa muganda wange Kabanda ow'emukono ne meeyo wa wano n'atwala abasayidi eno mu kyalo nze nkulira olukiiko lwa finance and audit olw'abammeeya ne ba town clerks era nze ssentebe waalwo mu Uganda. Kale ndowooza mutegedde olwaleero sit down and relax, the guy is here. You're going to speak the English today. Ogaye mu amical is abbreviation oba gwanga tutugayo twala amical ffe ebimu twabivaako Alliance of Mayors. Okay. Alliance of Mayors. Nkitegedde amical mbadde omese. Today you want to speak English? Kale katwogera oluganda olwaffe olwawano nakabala. It's okay. Betwogera nabo banyinaffe ne baganda baffe bali wabweru eyo tebabimanyi na you know we the leaders of National Unity Platform, the first thing that we put forward up front. Ntoyogera olw'amasaasi mpuuga bwampuuga baayogera oluzungu wano bawunzikira batadde mu kinnya tutandike oyogedde ku mpuuga ate omazeemu amaanyi oyo naye bakyamwogera asibye abaana baffe abbye ssente mu gavumenti enguzi edinga enguzi yali ebitaano alidde 10 kati bwe tuba mu interview n'omwogerako edi mutwe bamuyigiriza olunyankole mu basement lwa mpuuga ne bwanika kakati kuga mpulira ng'ate emmeeme yange enneka akiriwo kivumbi bali mu kkomera tumuveeko awo omusajja w'ekitiibwa leero simanya anakimuwa kubanga buli akwata ku w'ekitiibwa amwambula bwambuzi tamulekera kantu n'akamu tumuvuddeko mumuleete ojja kunkaabiza mu kamera omusajja atulumiza oyo abaleetedde ebizibu byemutamanyi nakulabyeko ku kibiina ng'oli ne kiwamanisegawo kituufu mwabaddeyo nga mwaniriza omusajja wange miziki bairewo abantu b'emubende wano mu municipality Shuaman Segawa mumuwa obubaka bwa palamenti kubanga ndaba nga NUP wano mbamuwadde Shuaman mugenda kuba muli katuufu bano abasajja tebaddamu kubalimba nti bemulonda simanyi biki mujja kuba bulungi mubenderize municipality naye ntunuse mubende kibulamu nnyo
mulimu n'omukazi alimu avuganya lwakuba bagamba yali ez'ekibiina mu kawedde yali kuuma ne mupiruli oyo simumanyi saagala mwogera ku nyogera ku sereemwandisegawagwe mumanyi kati ge simanyi bane temukasalamu ne mukatambuza ebyana bigenda okunzijonkera tutandike wamma n'ensonga yaffe so kulekere mbameeya abo muli bameeya nga bameka abali mu National Unity Platform nga mwawangula tuli bangi naawe nakati tuli mundawo ffe tusingawo obungi mu Buganda wa ffe tusingawo obungi kati kankugereze Luweero nga Luweero bameeyaz abatwala ekibuga kyeru district ye Luweero nga bwe bali balina councils urban councils butwawambawo wonna ffe tuzitwala yes gende nakasongole eri mu mijeera wonna twatwalawo Katuugo wonna twatwalawo genda mu Nakaseke gende Kiwoko wonna twatwalawo jangu kati Fuluma jangu wa Kiso Nansana municipality wonna twatwalawo wawe tutatwala nga tuze atulaba okuguma bwemulabanga mu abakulembeze kati wujja waneneko sibya kansala bino wanene akagambo inako okozesa nnyo Luweero town council empya ate Ennyonjo Luweero town empya Ennyonjo akagamba ako bwe mutunuulira bwe muti ekintu kyemuyuya mulaka eminalira mugirabako mayi wala akutapuluta omanya nti kati gavumenti ogijjamu eri ku ttaka oba emirandira mugira eri ku ttaka gy'ogamba soja eri ku ttaka abaana ebintu mwe mu birabo obubi kino njagala nkikugambe Mwami Museveni yalwanira waffe Luweero mwe mu Uganda kati mubala emyaka 4 Mwami Museveni ng'abakulembera Luweero tubala emyaka 4 mwemeka n'emyaka 5 gye yamala mu nsiko nga bali obumiro bwaffe bali embizzi zaffe bali embuzi balidde amayirungi buli kimu baalya kyaffe ffe tubala namwe emeka bwe nkugamba leero nti Luweero okuva ku LC okujja ku kansala okujja ku basentebe b'amagombolola okujja ku bameeya ojje ku LC 5 genda ku babaka ba palamenti abana abatwala Luweero district wazo wama yomogeza kutamanya chama LC 5 oyo ekibirango era Salongo bwe nkugamba nti wonna tulikule tuti kikuwaaki omuntu bw'atega ettalo era yamanya bw'alikola ki bw'alivumula kakati Luweero yatega ettalo bazadde baffe baleeta pulezidenti Museveni nga batutegedde ettalo abaana twalivumula ffe Uganda twamala okubalaga nti abaamuleeta twamugoba mwe mukyasigalayo kyetugenda okukola Kampala bwe tunalaba nga muli mu kuzannya ne Wakiso tugenda kukwata Kampala ne Wakiso tugizze Luweero tukwata ab'Eluweero tubazze mu kibuga tubalage ekyo kitegeeza okubeera nti gavumenti eyo fe abaagireeta twagigoba waliwo ekintu kyenjagala omanyi mu abakulembeze kati bwe mubanga ku kitebe ekyo kimanyi muyina engeri we mumiitingira watunuulidde ekintu kye bakoze n'owa mutwe ne bamugata ne twine ekyalisimbu information gyafulumya twine yagibawa wabirabeko bali tunabiraba mbadde stories sinaba kugigobera ekintu kati ekibuzo kyange wano wekiri abaana bodyguard ba president nga babamalawo mu abakulembeze nga abakulembeze muli temufunamu kutya kuba kyekifaananyi kyebasiiga kakati buli ebintu ebinyigiriza abantu ebyeyongera obungi ekyamazima bitwongera maanyi buli lwolabanga bataddewo embeera etunyigiriza abantu beeyongera maanyi twabadde ku kitebe ku lunaku lwokubiri babadde lwakubiri eki gye tumalako yes lwakusatu nga bamaze okuwamba Eddie Mutwe ne bamutwala mu basement eyiga Olunyankole ne bawamba Noah Mutwe Akirewo ali munda Macheta ali munda Gaddafi ali munda n'abalala besutamanyi n'abalala bangi abapya abayingidde babadde mu 5 abeegase ku pati omwabadde abaka ba palamenti 7 omwadde ba mayors ba LC 5 bakansala n'abalala n'abantu obuntu ab'enjawulo Kyagulanyi omuwulidde
waliwo ali mu kulongoosa Kyagulanyi omuwulidde gwe towakana baatugamba nga Museveni afuukanga kapa Kyagulanyi naye afuuka oluusi enfufu nolaba enfufu ngiriba Kyagulanyi ng'ayita naye banange mbeeya enkubuulira so ati ngezaako okugamba nti ekintu kyonna omwana bw'amala okukula mu lubuto lwa nnyina n'atuusa emyezi 9 ekiddako oba kukusala omuzaale ngwa wa kiso oba wakusindika bulungi ekikulu kibeera nti alina okuzaalibwa saawa zino njagala okugamba Munnayuganda yonna gy'oli nti ke kaseera aka Uganda okwenunula okuzaala pulezidenti omupya gwosobola okukiza nti nange ku myaka gino Christians bwe mbusirabangako ku pulezidenti mulala okujjako ono nazaalibwa mu lutalo mu 1986 wakana nendaga muntu zinjikola teweza kulimba bwe mba nazaalibwa mu lutalo lwa Museveni bebafa abaana bebayita babyantalo fe twabonaabona kuviira ddala mu lutalo kubanga abazadde bange banzaala be badduka kati bwe mbanga nange olunaku olwaleero gavumenti ya pulezidenti Museveni ono emyaka gyebala mu buyinza nga nange gyembala ku nsi nga nzadde leero abaana olunaku leero nina omwana wange ali mu S5 bwe mba nina omwana ali mu S5 ngenda munyumiza history kye nga byendabye kati byenali munyumiriza byanyumya ekyo tukizze ebbali kuba kiyinza obutaba nsonga singa Museveni abadde akola ebintu ebiyamba abantu ekisooka gavumenti ya pulezidenti Museveni esse institutions zonna esse poliisi tesobola kukuuma muntu wa bulijjo n'ebibye amagye gakuuma eddembe okugaba security y'eggwanga especially wali boundaries za country leero omuntu ogenda na peni kutiikinga kalulu ne baleeta tanki ekukuume omunaku takyasobola kuwangula musango mu kkooti awo wali ekinyusa ate ekiruma abangi paalamenti yafuuse bizinensi abasuubuzi gye basuubulira osanga omubaka wa paalamenti n'agenda ng'ekyamutwala bizinensi n'atunda amaka ge ayingire mu paalamenti ng'omuntu azze okutuweereza obuweereza ekikutunza ebibyo ki tuwe ideas z'olaba z'osobola okutugattako ffe tukwagale tukuwe because tuwulidde ky'oyogedde obukulembeze buve mu kugulirira kati kyojjala nkulage paalamenti nayo kyafuuka ekibanda omuli ababbi eggwanga mwe libbira bw'osanga executive y'eggwanga olaba engeri gyekolamu ebintu bya minisita ono n'ava eno minisita takyayimirira nga bw'anayimirira ajjakubula nti minisitule yange kino kyekibulamu mu bantu local government twagala urban councils empya okugeza twagala okulaba nti enguudo nnungi amalwaliro malungi galimu eddagala abaana abasoma masomero ga gavumenti tutaddeyo desks abaana batuuleko abasomesa basasula bulungi tubafunire ebasula n'ebiringa ebyo bw'oba tosobodde kukola ebyo eby'obulimi ku mulembe guli twalina coffee marketing board twalina pamba wano jjukira nga tulina ebintu bifaanana bwe bityo njagala nkubulire Eddie nga omulimi anoonya wajja ensigo eneebala leero bakusibya akataama bagamba kwata kilo 2 ez'akasooli ogende ozisimbe kilo 2 ziveemu ki bwe kyoba okola noonya akatale oba kye tuyita value addition ku ebyo bye tukola tubyongereko omutindo tukola ennyaanya tuzikoleko omutindo zifuuke tomato sauce tumutunde mu supermarket tumufulumye n'eggwanga emmwanyi yaffe abachina bagitwala ababulaziru bagitwala ekiri katale kiri kibulaziru nti emmwanyi eri bweti ne bweti noonya obutale bubeewo noonya obutale ebweru omulimi amanye nti emmwanyi efuna bweti ajja kunoonya ensigo y'emmwanyi esinga okubala agisimbe nga togimuwadde kati Uganda nti yava ku leve ey'okuba nti nno eraga abantu ekituufu kye tulina okukola nedda mu kwagala okukwata kafooka ebaliise naye ng'ekuliisa ku kinene ky'olina okufuna nga kikyo ng'osobola n'okyekolera ggwe mu ideas ze tusobola okuzimba nga ffe ensonga lwaki ffe nga NUP tugamba tuzimbe ideas empya enguudo ennungi tuzirabeko mu Uganda ffe tutambuddeko amawanga eri okimanyi pulide nga tutandika wano yogedde kanjogera abannayuganda abasinga gye balaze sijja kwogera ffe gye tulaze kuba mbaddeko America mbaddeko UK mbaddeko Germany mbaddeko South Africa mbaddeko Nigeria mbaddeko mu nsi ez'enjawulo naye mbaddeko mu UAE wonna webale nnyo mbaddeko Ajumani mbaddeko Dubai mbaddeko Saudi mbaddeko Abu Dhabi awo wonna wonna mpiseewo
okimanyi nti mu nsi ezo omuntu oyambala siniika omwezi mulamba nga tojozeza nga njeru nesigala nga njeru anti ddungu nguudo oluguudo bwe luba nga lwe luno kino kyekizimbe wano wonna wakole okuva wano ku luguudo wano wonna wakole wano mugenda leenizi 6 ng'emmotoka 6 zisimbye zitunudde eri n'eri zidda 6 naye njagala nkujjukize ku mulembe gwa Amin Uganda yawulako Dubai mbu ne batuwa n'akataka e Dubai leero mbu nabaddeyo abaana beyo ne baŋŋamba nti leero Uganda yakatunda mbu yakaguza Rwanda Air weegwa fe Uganda Airline weegwa tupangisaawo akataka ke twalina Dubai abaana bakulambuza kino bwekiti kati ekyo nakisanzeeyo eyo nayo mboozi eri ku ground eri kati njagala nkulage nti bwe tubanga amawanga ge twawolanga mu myaka g'7 leero ge gatwala abaana baffe mu buddu bwe twesiimidde njagala omanyi nti Uganda Mwami Museveni atufuze bubi sokolindeko walabyeko ku nteeseganyo ezabaddewo wakati wa European Union ne Salim Saleh ku ky'omwana tweets z'akola kakiripu wakalabyeko kakiripu sinnakalaba naye nalabye nga ayogera nalabye nga bapostinze kyeyayogedde n'agamba nti agenda kumugambako omwana waabwe engeri gye bakiwandiisemu actually kankisome nga bwe nkirabye tasimu yange kisobole okuyamba kankakuteereko kaakano wano nze nkayina bannayuganda bano omanyi njala nnyonza ekintu kyendabye nga nkirabye nenkisoma nenkiwa omuntu nga bwe nkirabye kati bwe kiba kituufu then they verify bwe kiba si kituufu tusigala nga tugenze mu maaso nga bannayuganda omukutu gwaffe ogwo baguyita bulemeezi ku ntikko kwenkirabye wano nedda kankuteereko kawulire kaaka n'agamba my nephew Muhoozi is being misled by self-seekers and idiots like Balaam. Yayise Balaam idiot. Simanyi kituufu mwe kiri omwo. Muno kali short tekaliwo. Akano banneesi byange. Ani agataddeyo? Ono akataddeyo waffe bamuyita Lutwama Daniel. Nsoko kabikulika maleyo katula. Says General Salim Saleh he is rose to take CDF in week of complaints from diplomats over his erratic tweets and behaviors. Katuwuliriza audio. Uliriza audio. Call a ceasefire and then we sit down and talk about the situation here and there. My brother-in-law is a German, you know. Yes, sir. Yeah. Irma is almost killing me. Your son. Your son is also your son. Get him and talk to him, but on his behalf, I can apologize, but I don't know what you did tonight. Tuwulire kyagambye. On his behalf, I can apologize. But I don't know what he will tweet at night. Tonight. Kakati ekyo kunze bwe mbanga Eddie oli mutabani wange nga sobola kugamba nti kino kyokola kikyamu era bw'onooba tukirese tusobola okuzzaako kino neŋŋamba kaneetondo olwa mutabani wange Eddie naye simanyi ate kyagenda teekayo kiro kitegeeza mubaamu okwebuzaabuza omanyi byakola ekifo kyo nga bwe weetonze bw'ova mukubira essimu because sisuubira nti General Saleh asobola okukubira Muhoozi n'atakwata n'amugamba nti mutabani nti njagala ojjeko eka twogere watusinkane watwogere kitegeeza osobola okumugamba nti mwana wange nti ebintu bino byoteekayo ffe ng'abamagye tuba tufuuse partisan tokkirizibwa mu tteeka lino ne lino okola bino byokola oliwo ng'omuntu alina okukuuma eggwanga lyonna atoyawudde muntu mu ggwanga lye mu ddiini ye bwekyo kyonna kyakkirizamu kebeere political party amagye gaba ga bantu bonna si ga party kati ekyo kyengezaako okugamba nti ffe mu kujja nze oli batulanga nga abayimbi Christians omuyimbi yeesimbyewo abayimbi naye bwulira bye twogera tutegeera tetuli basiru
ate tulizoninga ebintu omuntu byasobola okulaba kyekitufuule ab'enkirizo nti buli batukola bino ebintu ffe tuvaayo ne tubyogera ne tubibuulira abantu ebigambo bifuuse nti bw'oyogera ekigambo kati ndoza kizitowa osinga emmundu naye nga mu bigambo by'oyogedde tolina gw'ovodde tolina gw'ovumye wabula olaze bannayuganda nti onde tutambudde bulungi waliwo ensobi ensobi eno tukoze tutya okugijjawo olina agamba abalabula naye nga ffe tuli baana abakulidde ku mulembe guno era abasuubira nti pulezidenti Museveni bw'abanga ayagala eggwanga okugenda mu maaso saawa zino ekintu ekyamakulu kyalina okuwa bannayuganda ng'ekirabo kubasiibula ogulaba ayinza okikola ekyo omulaba oyinza okirowooza lwaki takikola kuba muntu nga ffe alowooza nga ffe naye oluusi naye alina ba misleaders pulezidenti Museveni wali era alina abantu abamuli okumpi ngaoli agamba bw'avaawo leero mbadde entute kino biyinza okunva mu ngalo kubanga abantu abamuli okumpi babbye amataka g'abantu ewaffe eruweero babbye amataka okukamala si wokka wabula naddala mu Buganda Kalangwa sijalye bali eyo bonna beebo kakati bagenda kyesanga nti bamulaba muzeyi tova ku meyini omusajja yalaba akooye nze nabadde Luweero ku Lwokusatu omwami Museveni yabadde mu kibuga kyange saamwaniriza nze pulezidenti wange gwenzikirizamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye pulezidenti gwe mmanyi Uganda gwe yalonda ekyo sinzi nzika akimanyi n'abalala bakimanyi kubanga ekyo kyeyoleka lwatu ng'obululu bukyajja gwe weewunya obululu bwa Kampala nga tebunatuuka ku ttali senta ng'eri mu Kampala ne baleeta obwekabula maido butuuse mu covid nakapiripiriti butuuse obuvudde eyumbe butuuse ekintu kyeyoleka lwatu nti akalulu tekaali free unfair ate nga ffe kyetwadvocatinga fo teriiyo munnayuganda agenda kulaba nga tukedde ku makya nga tukutte ekintu kyonna okwatakinga omuntu yenna kubanga twagala obuyinza obugenda okukyuka mu Uganda nga butandika naffe nga bwakalulu munnayuganda akeere ku makya kyetuyise protest vote akeere ku makya agenda asuula akalulu ke bamala okusuula akalulu akuuma akalulu bamala okukuuma akalulu bakalangirire nga waali bamala okukalangirira ate akabanje naye nga temulimu nti bw'obojja jangu n'embooko nedda wabula bw'obojja jangu ne peeni ojja gisanga wali etiikinga akalulu gwe beera nakatambaala kanaasiimula ntuuyo zo beera ne manvuliye ne kuuma omusana nga gyeguli oba nkubanga etonye byebyokka byetu preachinga bantu kubalaga nti eggwanga lyammwe mulyagale munyigire mu kulonda munyigire mu activities zonna naye n'osanga omuntu okuba kibooko obukongovula abumenya waliwo obulumi bannayuganda balina obulumi Mwami Christians bw'oba oyogera at times oyogera both ng'omukulembeze ate nga ne citizen ona Uganda bw'otunulira ebigambo ba Juliet Kakanda abamu abannopu bye boogera mbwatikamu akakembo owa Entebbe n'owulira ebigambo ebiva mu Jimmy Lwanga ne batwakagabo kifaananyi ki nga tugasseeko Abedi Bwanika ne tusimbyayo Mpuuga nga wewaŋŋambye sikutira mulaalo kifaananyi ki munnayuganda kyanbantu abo ekifaananyi kyenyinza okuwa munnayuganda ne musiigira abantu ffenna tuba banjawulo nze ndi musajja mukatuliki naye si buli mukatuliki nkiyisanga nze omukatuliki teriyo tteeka limugaana kulya mbizi naye eriyo omukatuliki atalya mbizi naye ate obutalya mbizi abatazizza musango ate n'agirya abatazizza musango wabula bw'oba omusiraamu etteeka ly'omusiraamu likugaana okukola ki okulya embizi n'omwenge then bw'ogirya n'omwenge n'ogunywa ng'oli musiraamu etteeka likukwata era bakuboola obuufu obwo bannaffe abo mu kibiina ekyaffe ekya National Unity Platform ebikolwa byabwe tubigeraageranya n'okuba ng'oli mu kibiina eky'abasiraamu ng'eddiini n'ogenda ku bintu biri ebitakkirizibwa ddiini kyenneekakasa nti munnayuganda yena gyali aba ntegedde kasito going against the will of the people the oppressed people
and you join the oppressor to oppress the rest, you cease to be a leader in a national unity platform who can be respected. Kubanga oba ovudde ku nnone yakuleeta gy'omanyi nti najja tuzze kulwanirira omuntu oyo wavaliziza pati bw'omala ozivaako gwe n'otandika ogwebaga nti mukwateyo ekikumi mulyeko mugende muteese n'okikwata ne weetaba mu nteekateeka eyisa amateeka ag'okutwala bannayuganda okubawooleza mu kkooti z'amagye ne weetaba mu nteekateeka yonna eyikola ebyenguzi mu paalamenti nga letubirabye nti mu paalamenti sente nyingi ziyitingana Kagabo n'agamba miliyoni anabazitwadde nze zizino nziziza vidiyo tuzirabyeko ate nkya n'ovaayo kitegeeza ng'okyusiza enjogera ana gaakukyusa n'abangi abasigadde baafuuka abantu abakola ebintu ebikusa embuto zaabwe ne baba ku bintu ebikusa bannayuganda mu ngeri ey'okubawa services ennungi nga eddagala mu malwaliro amasomero amalungi enguudo ennungi ebyobulimi tubisitule kubanga Uganda eyimiridde ku byabulimi n'ebiringa ebyo njagala nkuwa ekyokulabirako eri abantu nga bo tebasobola kulaba naye ng'oluusi balina okulabira mu bakulembeze baabwe era Munaluwere yalonda Chris Jones Buwembo nga mmeeya we aba alowooza ebintu bingi. Mwami Museveni yabadde ewaffe mu Luweero gye yalwanira bano bonna bamubende yalwanirayokko Kabamba wali agiwadde municipality ne tebagiwadde funding era mubende bw'ogituukamu ne bakulaga nti eno municipality n'ogendako municipality obulala ojja kusanga enjawulo njagala otambula ogendeko e Kasese mu Lwenzulu olabe enguudo z'e Kasese bwe zifaanana mubende bwe mufaanana kuba muli mu Buganda ndowooza okuba mu Buganda kati mwenga abakulembeze Mityana wempise nga tujja Mityana bw'otuuka mu Mityana municipality olaba yeeyagaza oluguudo luno okuva e Mityana ogatte wane Mubende lumaze ebbanga ki nga balukola njagala Edi otambule oveeko wano okurosinge oyingireko mu Mbalala otandika okulaba bu streets budi n'obugenda bukuba obugenda ku kiraalo nga bwakoolaasi ate nabo bakaaba bagamba mubasibyeko omuntu naye nabo si be bali safe bwaba tetubamusibyeko lwaki tebamuvotinga out. It is very simple to justify a statement. Gwe oba ogamba nti bakusibyeko musibe Embalala mulonde Kyagulanyi 100% tulabe bw'anaabalemerako. Mu Buganda tukikoze ne tulonda Busoga n'ekikola bugende eyo wawa abantu bakikoze lwaki bo bagaffe tumbasibyeko nabo balonde kyekimu. Waliwo olugambo amanyi bwe mbakola interview njagala nnyo manya background y'omuntu ngenda okwogera naye kuba mubaamu ebibuzo either nga bitugasa nze naawe to justify n'amazima. Waliwo olugambo lwa Fuluma ndowooza yali 223 awo 224 223 awo nti mmwe aba National Unity Platform ba mayors mwakulemberwamu Mathias Walukagga ne musinkana Mwami Museveni era sikimanyiiko tekiwuliranga nze ng'omuntu kati kankuwa ekyokulabirako wiiki eno leero Lwakutaano jjo lwadde Lwakuna ku Lwokusatu Mwami Museveni yabadde mu kibuga ekyange kyenkulemberanga Luweero essomero kwe yabakyaziza abantu baliyita Timuna ne bampita nkwate omuzindaalo mbumwanirize mu kibuga e Luweero naye mu myaka 45 Luweero telinaamu yadde akagudo ka kolasi okuleka oluyitamu obuyisa okugenda eggulu kimu. Luweero eyina eddwaliro lyosanga noga nti ddala Mekka babanga balwanira no yalwadde eddwaliro ly'abantu amasomero ga gavumenti nze eyagayambye ku busente betusoloza bucolo 5 10 meka nengulira desk nga mu manifesto yange nga nze nga gavumenti etuwadde yadde aka donation tukagatteko okuva Kakokolo Kasana St Jude Kasana Umeya Luweero Boys Luweero Girls SDA Islamic Kyegombo RC n'amala ga gavumenti gonna abaana abadde batuula mu ttaka okusobola okutuula naye awandikibwa ati ng'abaana abalala. Nemeka era n'ebizimbe by'amasomero nga bikutte mu mbinabina bwe biti. Edi njagala nkubuuze Luweero ng'ekibuga mwe muli CPS ya Luweero
Luweero ng'ekibuga mwe muli ekitebe kya district, Luweero ng'ekibuga mwe muli regional police RPC mwatula offices ze, Diso eddwaliro lya district erituula, ekisaawe kya district, ebitebe by'amasinzizo gonna, nkubuulira ebitebe by'amasinzizo gonna, abakatuliki Kasana Luweero diocese, aba Anglicans Luweero diocese etula mu kibuga kyange, aba Advent batula mu kibuga kyange, abasiraamu obukulembeze bwabwe butwala district esatu ezikola Greater Luweero bonna butula mu kibuga kyange Luweero. Woteri esinga obunene mu Luweero Nakasongola ne Nakaseke gyoyita Nimrod Hotel eri mu kibuga Luweero naye abaagalji bakolera ebyabwe n'ebirala ebiringa ebyo. Luweero ye town council esinga obunene mu Uganda, ye town council esinga obukulu mu Uganda kati ya myaka 36. Yafuuka town council nga yakamala emyaka 4 mu bukulembeze bwe. Emyaka egisigadde 36 agifuze nga Luweero town council we yalwanira. Njagala nkubuuze Eddie okedde ku makya maama wakuzadde nove wamwe mubende wano nogera n'okola ssente, maama wakusomesezza nogenda Amerika wuyo Bungereza ssente n'ozikola bodda maama n'abeera awo naye nga gw'onoonya biwala birigita biina ntumbwe ennungi biina bunene ku kyakala biri enkoko binywe bbiya naye nga maama ali mu nnyumba ekutte mu mbinabina obeera muntu kikaaki. Luweero mu kifaananyi ekyo ye gy'oyinza okugeragira nti President Museveni ye mwana oyo gwe baazaala n'agaggawala n'anoonya ab'obubina, ab'entumbwe, abalina amaaso amalungi, ab'ennyindo ennungi, ab'amatu ag'ebiwujjo ng'aga ono omusajja wo ku CBS Kwefu ompuliriza n'alekawo Luweero maama eyamuzaala ng'ali mu kayumba kasubi kakutte mu mbinabina essaawa yonna kagwa. Luweero terina yadde ka municipality. Mu kutambula kwe kwabadde atambula yabaddeko eno sayirizi eno ana gyali n'agaba ne city gondi n'atema ne district 3 nebanazifuna n'amannya kirabika. Naye kakati ddala muntu kika kyatasobola kumanya wano we nalwanira n'obuwanga buli waffe wali Luweero yamukola ki mu myaka 45 tulina kyogiwadde mb'ompite kati nkwanirize ku ki kwata omuzindaalo nkugambe ki era nakutte emmotoka yange nenvuga paka ku kitebe ekavule. Pulezidenti wange yabadde alina conference eyingiza abapya nga nange nina abapya abavudde e Luweero betuyingiza abavamu NRM webale nnyo era twabatutte ne baanirizibwa bulungi nnyo bayingidde ekibiina. Mulimu neyayingidde lwakuba eyayingidde nga mukulu mu Busiraamu. Obusiraamu alina ekifo kya waggulu nnyo mu Greater Luweero abaddewo enaale mukungwa yasaze naye yayingidde ewaffe. However nawuddeko abaana nga bagamba ayingidde ayagala bwa kansala oba bwakasoma zooni ngamba ye omukulu akulira Obusiraamu bonna ayinza okuba nga akyuse lwa bwa kansala buno bwayagala bwe kiba nga kyekyo ekyabeera teyakikoze ku lwa bulungi naye babanga yazze nga akyuse nga agala eddoboozi lye mu Busiraamu lisituke ne mu bantu bakulembera ekyo tumwaniriza ajja twegatteko tusobole okubulira bannayuganda amawulire amatuufu ag'enkyukakyuka agatali mu kulumya munnayuganda yenna omutali yadde okulwana yadde okukwata empisa ofumita omuntu nedda wabula okubuulira omuntu tugenze tutya mu maaso naawe osobola okuvaayo Eddie mwenna muli bakulembeze. Njagala encampulire nga Chwamani bwe yavuddeyo abadde ku Simba ng'akola abadde ku TV abantu bamumanyi KBS leero yavuddeyo n'agamba nange njagala bwa MP mu municipality y'e Mubende. Eddie tewaliwo kikugaana kujja naye n'ogaana nga obwa mmeeya bw'e Mubende mu bumpe sinagala bukulembeza wabula njagala nnyo meseji yange ebeere nga yankyukakyuka era eno kyano strictly kugendako byankyukakyuka era nze okukyaza kati mpuga ne bwampita nti agenda kumbuulira byakulayira kwe sisobola kati tumwogerako wano atutira vibe tugende maaso meya nsaba kunsonyiwa mpuga twamugobye mu matu gaffe tetwagala mumalirako budde bulala obudde bwaffe katubuteekeko ebitwagala okukyusa eggwanga tuli nti likyukako oyo ne banne neyo naliriko emandwa bwanika aliko emandwa emandwa bwanika agirina ng'abakulembeze etteeka lino libayisizza terigenda balembesa bya byabufuzi libayisizza lirwa etteeka lya UPDF amendment bill libaakoze mu bulamu bwo olunaku lwe wazaalibwa lwe lunaku Katonda lwe yategeka ekigenda okutta
olunaku lwafuna omulimu gy'okola olunaku lwe yateekateeka nkuyinde ku point baaba olunaku lwe yateekateeka nti olunaku bwe luti ogenda vaako either nga weegobye obanga ofunye omulimu omulala ogusinga gw'okola obanga mukama wakugambye editambula okole otuyiiri kati mu bufu obwo newenjogerera saawa zino waliwo abantu 10 oba 3 oba 2 abakutuse emulago lwabulagaja va gavumenti nga bujasi katonda yasazeewo bakutuke bamaze kujja mu struggle saawa zino wenjogerera waliwo ali ku luguudo kati ng'emmotoka yakamukuba kati abadde mu struggle buli muntu katonda ya designinga obulamu bwe bugenda okuba mu nsi bino bye tulimu bangi kuffe bagenda kusibwa bangi kuffe bagenda kufa bangi kuffe bagenda kuwambibwa bangi kuffe bagenda kugusa ensonga eno ng'eyise mu kalulu buli munnansi kagenda okukuba atiikinge Uganda erangirire nti obukulembeze bwa Uganda bufunye pulezidenti omujja Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda we10 alondeddwa era alangiriddwa ekyo Uganda ejja kukirabako kubanga olubuto olutuusa okuzaala terudda mabega naye ekyo ekigambo kyogera naye Besigye yatugamba nti akalulu olulu tekasobola kujjako mwami Museveni Besigye ye Katonda Besigye muntu nga ggwe Besigye muntu nga nze asobola okwogera ekigambo kye olw'ebigendererwa gwe by'otamanyi gwe mu nsiko waliyo ne Besigye ng'alwana ne Museveni gwe wajjanjabako Museveni kati nze munnange nze enjiri gye ntegeera obulungi nenjiwulira nga njiyingiza mu mutwe ne mutima neetuula ya Kyagulanyi abo balabye boogera sibitegeera ekindaga ekyo nakati ebibiina biriwo bingi kibiina kikyolaba nti DPE yekuŋŋaanyiza olukiiko lwayo SFC jaati poliisi ne bakeera ne basalako ekitebe kyabwe lwaki basalako ekyaffe baagamba ffe ne Kyagulanyi ne Nuupu yonna tukolera bo lwaki tebatuleka ne tuggusa protestive vote yaabwe gye tubakolera tukolera ki kusinziira ku bo abo bakolera ffe abali ekimu nabo lwaki tebatuleka tukole ebyo ebituukiriza ebigendererwa byabwe oba nkutegeera akati munnange sisobola kugoberera munnabyabufuzi ne tubaddewo bamukulu mpuuga babaddewo era tubawa ekitiibwa kyabwe paka nga bakyemazeemu nze nasabirako mu kyaki ya Bwanika wali eri ekwekula sekulambiro ng'ova ekisasodda entinda booti butuukirwa yalinawo kyakyawo yabalokole nasabirako nga ndi ku yunivasite nga mbeera Kisaasi nga nsabirawowe bwe sabirawowe mbeera ku kepisi eyo entinda leero bwe ntunula n'endaba omusajja oyo nga yeyita omulokole nze nkya n'ensi neŋŋamba ate Katonda obulokole ate nabwo tukole tutya oba Yesu anaatera okukomawo simanyi naye bw'aba wakudda nze ŋŋamba kaali badde kaseera kalungi kuba bwe ntunulira abasumba ennaku zino bannaddiini abalala abamu bavudde ku mulamwa naye nze njagala okwebaza eriyo abasajja abatavudde ku mulamwa Ssaabasumba ono owaffe ow'Abakatuliki semwogerera ensonga azoogera ate Kazimba mugamba Father Kiibi azoogera Mukulu Kazimba Bishop Archbishop azoogezaamu ekirimi waliwo Shehe ono omusiraamu Kiti oba Kiti Mukama amwejjana efaanana etya Allah amwejjana simanyi bwefaanana jjana naye olw'ensonga nti gyayayaanira Allah akuwejjana Shehe Kiti so naffe tulaba ne tumanya nti bano bali ku nsonga eruma abantu bano abantu babafuula kulinnyako ddaala basabe emmotoka ennene bazivuge ku misayi gy'Abannayuganda abaana battibwa awatali musango ekintu wategeereza ekyabaddewo nga Loopu ali mu kugamba ab'opposition bafulume mu paalamenti okimanyi awo Loopu yabadde ali mu kukola lugero lwe baatugamba
olw'ebyana engo bwezaala bwesooka neddayo n'ebirekawo neddeemayiga neeja neekanga ekidduse mbu gwe guba omusege kati esigalawo yebengo okimanyi kyekintu kyekimu kyebakoze loopu mbw abasigadde mu palamenti zadde engo babadde emisege abafulumye naawe ziri ezafulumye zengo ate abasajja bano batuyita bafala naye tetuli bafala boy tetuli bafala mwana aye naawe leero ndowooza olina omuntu omulala gonda okoze nange interviews nyingi eziri musical tofunangako saidi yange yabyabufuzi badde sigimanyira okuva lwagenda byebyobufuzi kati njagala nkubuulire nti bano tebamanya kintu kye bayingiramu nti waliyo abaana nga bategeera omwana w'omugeta atandika okutegeera nga wa myaka 2-3 abaana batandika okuyiribanga bato maama agenza okulenga amanda ku kkubo n'akalekaawo nga kali awo katambula ka myaka 2 ne kalaba wali eri abadde ng'alina kyalya ne kagenda ne kamubongako mu magezi ne kalyako kye kalidde ne kagenda buba bwongo naye bano abakulira ku bulu bandi ne kituula ne kirinnya ne ku bagenyi temubeera yatwala mu basement kati kyenkugamba ekyo oyagala drone kika kibuugamba ate kati wenatya drone edi mutwe yamala jiipu kakati nimukugamba edi bw'otunula twajja balowooza nti ekyamazima tetumanyi naye njagala nkulengabanga nti mugeta abaana babeera bagezi fe tuba bayiri bikuva buto nze obulamu bwange nga nkola taata wange si yali awo nti musajja ali bubi naye omuzadde w'omulembe ogwo nga tagenda kuwa buli kimu kye weetaaga gw'ogenda ku ssomero ayina z'alina okukuwa yezakomako gwe naawe olina z'oyagala yiye ezizo gattako ogatteko ayagala kugulira empale zino zetwayisangamu olukoba akanga akawato bwe kati bwenoganze neyakawato bwe kati njikuwa enjagala eri endala ezo gwe gattako oguleeyo kwe kutusanga nze n'oyo Daudi Lutalo natwokya amanda twakuba bulooka twayoza amamotoka navuga ku bode yakagaali mu Luweero kubali kyewunya wola badusa soda mazzi awaawo yenze mu myaka gyange 13 ku myaka 16 mu paaka Luweero nga nze neetikka ensawo y'ebijanjaalo buwunga kilo 10-12 so obulamu bwaffe bulina gye buvudde tulaba bannaffe bangi abakyali mu bulamu obwo twagala okubawa essuubi nti ffe abaaveeyo wano we tuli tubakuumidde ebifo nze nkya ne bwe mba nga siri mmeeya wa Luweero naye nga Uganda ekyusiza obukulembeze nga Kyagulanyi Ssentamu afuuse pulezidenti n'atuuka naye naga nti nange empeerezaako ekisanja kimu oba 2 n'avaawo n'omulala najja simple ne tufuuka democratic nation nga Uganda nga buli kaseera obukulembeze bukyuka ate mu ddembe nze ekyo kinsanyusa kuba mba nalwana olutalo olutuufu olutalimu kuyiwa musaayi ninnabuulira abantu mindset nekyuka emitima negikyuka ne bakola kye tulina okukola ne tutiikinga abantu abatuufu ne tuba nga ekyo tukimaze ensonga lwaki nze tosobola kunsanga mu lutalo lwakulwanira kifo Luweero era nze nsiiba mbagamba buli ayagala ekifo mu Luweero ng'awulira abuliddwa we yeesimba ajje yesimbe ku Chris Jones Buwembo kavuganye tulabe kati yajje avuganye bannaluweero tubawe essuubi eryokulabako obukulembeze nti bwebubanga Buwembo tebamulonze Buwembo akwate Damula afuga ekibuga amukwasa omulala amuwe n'obuwagizi bwe bwonna 100% buli oli wamwetaaza okumuyambako oyogedde ku mukwano gonna David Lutalo bangamba bamuwa kitulakita ne kimuziba omumwa owennamunkekeera eyo sibimanyi bangamba bamuwa batumaliriza okuyimba okuvaamu nakati nina oluyimba lwe bayita muwala waajati lwe luyimba lwensembi luyimba nga lwamaanyi olumpaako edi wafuuka meya naye nenyiiga kati luli wavuganga Maka Tugulandi ani igwe tewagirako eno mu Maka Tugulandi nga mulekisasireka naawe wagirayoko mu Maka Tugulandi lwe wali ne Babije owa alimba anti yemu ku mmotoka ze nali nvuga emu ku ezo ze wayoka kati mwe mwava mu geto
kati ebivulu kyogamba kyabikuba abantu bakupangisa noera noyi nakati ndi mubende obadde ekiro yagala nkubewa temuli kati sho eyo Friday tubeera na night zabaleke bawummule abanaiti okundabako basasuleyo ezintonotono bakubiremu endongo ya strong naye abayimbi mugwawo tutya mubuza okuwabula bannammwe kati bagulavi tebasiiba ku biyundi byenale mulale bapasa Wilson Bugembe baliri pazo si mukwano go ani liri pazo maya okana nze sirina buzibu na muntu yenna asobola okuba mukwano gwange naye ebikolwa bye biba bibyenga omuntu ebibawula kati nze nakubya olwange era olwo nate kati mba nnoonya kikolwa nkuba buli style kati kibaye bwe bataika kuli video badogo na gamba bafana Kamukuba copyright wada alukuloti ndalusibayo wasemba ngenda aluko wasemba nkuba copyright balulabe ndaluko kubanga so kati ekyengezaako okukulaga nti musical omuyimbi aba mulanzi bwolaba nga saabu akoze asigadde akola sente ze naye ali kusaidia abantu nze Chris Jones owulidde nti eri abantu bampita emikolo nkuba embaga nnyimba emikolo gy'embaga njogerera ng'ebyo bye nali nkola nate neno mu era nga accountant n'emirimu ngyekolera gye nali nkola nga bwe ntambuza ebyange naye ate mu struggle tekiŋŋaana kujja kuba luyimba olugenda okusumulula omuntu omutima lugende Chris Jones akubye eno bbanga nagikubye gwe boyi kyoba omanya ate si lwe lwokka akati noolaba luyita abantu ba wansi abantu ba wansi naye Museveni babasindikirako ku bantu babagule mwegatte kwenaale ebyo byonna babikoze naye tekikyasoboka naye abajja babalowoozesa nti bagenda bawa sente mmeka bebamanyi kafuna omwaka kyafu kati ekikulaga nti omuntu ono nna bw'abanga ddala struggle ajogerako bituufu tali mu bino byabayaayeyaye gwe abantu abajja babalowooza bagenda bagula sente mmeka sente kubanga Jones mulwamu sente zoba weetaga naye mulimu nebyotuka nogamba wallahi siri bubi akati mu bulamu bw'ensi kakugamba ekyo kino kusaasira tugeze kale oba bamuwa ne bya miliyoni 5 ba biliyoni Bebe Cool Ronald Mayinja ani mwagwe bago soka tugende naabo Eddie Kenzo Eddie Kenzo kale Eddie Kenzo mu wiki emu ng'asazeho okugamba nga bwe yali nti yali akola naga nti nze bwoba ontwala ne bandi yange miliyoni 2 naye atuze mu 15 kuba yali asseemu kale katugambe yali asseemu miliyoni 15 ng'asobola zifuna mu lunaku lwagenze n'akola katugambe kale nga miliyoni 5 za savinganga kale naga nti nze nsevinga 5 nga ngenze n'enkola kumi expense ya kutambuza bandi nange ne Eddie Kenzo agenze ne bamuwa ekisawo n'afuluma nakyo abantu ne bamugoba nga takyaswa timba show Eddie Kenzo tasobola nakuba wano najjuzaawo kati wano wetutudde abantu bamugoba bannayuganda bano balina ekintu kimu ate tebayiga abantu abajja mu bivulu byaffe Eddie nkozeeko ebivulu naawe netugende yekasule tugenzeyo mu Kigisu tukubyewa kyawajjukira ssebo kubanga ndi musajja muyimbi gwe mulimu gwange ogumu kugyenkola Eddie abantu abajjanga ebyo twasibanga ebideeya byaffe balinga abantu kikaaki mwalimu omugaga w'okukyalo tebabaako walabanga maama Naaka atunda enseenene nolaba maama Naalwo atunda ennyanya ku kkubo nolaba omwana ayoza emmotoka nolaba omwana wa booda basasudde bali mu laavu ennyingi bakuba enduulu oyimba akati abantu abo bafuna obubi
abatalina ddagala mu malwaliro abaana be basomera amasomero ga gavumenti bababonyabonyeza tebiriiyo gw'ovuddeyo okutta ate ng'ekiro ogende noono omutwalo gwabwe oba muntu kikaaki kati Kenzo yasigadde yimba kale agende mu Serena ayimbira abagagga balowooza banajjayo tebagenda mu bivvulu kati abo abantu tebabala ekisooka abayimbi bangi n'okusoma tebaasoma kyobola Kenzo yozo namutyamu olunaku lumu yagamba bw'oba okola 15,000 n'olyako 2,000 notereka simanyi n'olyako 10,000 ayina ebyabigira musinga n'olyako 4 noterekako akasanvu simanyi n'okola bitya naye ng'abala 5 ze yafunye naye ngamba kati abonoddofe owokubiri yali Bebekulu eyali ku TV ne Epasi n'amugamba nti Bebekulu n'agamba nti I'm intelligent. Epasi n'amugamba osobola okuspelinga ekigambo intelligent. Bw'aba akyamusaba okuspelinga ekigambo intelligent neyeewoleza naga ffe olaba tuli bantu kati tuli ku TV ensi eneebeere tulaba kati n'ayagala statement ejesifying ekiraga nti n'amanyi oluzungu n'agamba oba we are TV on something like that ngamba iyo omusajja wa PCM ono atukoze atya kati abayimbi kyovola abasigala teganga abayimbi abalinamu obwongo nga nti omwana aba mu ggeto Kyagulanyi yagamba sijja kusaba ne ku ssaawa ya leero abasinga obugagga yagaana okuba beega yagaana kakingezaako okugamba abayimbi ekibasumbuwa mu Uganda byebyo leero njagala nkubuulire oli muyimbi ovuddeyo gw'ate ayinamu gw'oyagala okunyigiriza omulala emulago tetulina kyuma kya kansa emabega abo baatugasima yagala tuwasime miliyoni meka 3 biliyoni kind of 3 biliyoni 3 abaziwa bayimbi bawako 13 yes omuyimbi nvuga emmotoka eyakabi nga bwogirali awo nsula mu nnyumba eyakabi ndi mu bulamu niwoba tewazimba era opangisa wakabi weebale nnyo buli kyenina nyambala bulungi gwe tutunulya obusuuti bwe tukuba ate nga twabukuba kuva dda ozze ku kyuma ky'abalwadde ba kansa emulago okiridde ezo sente tugambe ng'abayimbi era njagala kubasa abasajja mmwe Bebekulu Kenzo kusaasira ne bannammwe mulumirirwe abantu bano obusente obwo bagulire wakiri ekyuma ng'ekyo tumanye nti kati aba kansa emulago obulamu bw'aba abadde wakumala mwaka n'amalako emyaka 3 naye lwaki okweyagaliza okusukka gwe nga oyagala kulya kukkusa bbutulyo babalwanidde ku tteeka lya corporate amendment baaliyisizza era linaatera otandika okubeera nga likola baaligazeetinzi kimanyi lyatandise akati bayambyani abayimbi mwe mufune mu biyiiye byammwe era abasiru bafa bajjula ate lwakimeeya wano e Uganda nga mwami Museveni yakyali president tewaliwo kye bagenda kuyisa kikole n'ebyo nkubuulidde enyimba tuzimbye ziri ku music wange mu Uganda wonna by that time jukira nali nkuba no shows wainaani zitambula nenga kati baba bampadde emitwalo 10 kati corporate dala emitwalo kale 10 tugeze kati bagize kale gifuuke kale 2 ku Chris Jones accountant zenga takochi corporate dibalwanyi bate bagimanyi tebabitegeera kibi nnyo okukulembeza omuzibe asaza abalaba Kenzo okuva mu abwerera awo bamuwabwina ekintu mwamulonda Kenzo okube ani yalonda Kenzo agamba bayimbi mwamwesiga kati njagala nkugambe bwe nti Kenzo atasobola nakubalirira 15,000 bwaziri azisevingeko mukyala minisita nose baya bawa minisita biki yasoma biki bye tutasoma nze ndi mukulaga gwe bawadde tasobola kubalirira 15,000 bamuwadde abalirire abayimbi mu Uganda abali mu 10,000 abavaamu obulumbi bw'essente 15,000 zimulemye okuba nti bwenzijjako 10,000 wasigala 4
bwe nzijako amazzi ga 5 wasigala 3 bwe mmala nenzijako 1,500 wasigala 2 kati bwe nsasulako landlord abadde amanja 10,000 sigaza 10,000 lwe lugenze mu banka ka Baroda. Ebifo babigabana nga tebabitegeera kati bebe kulu nawuli abamuwa ekifaawo simi kyaki. We are here, we are artists. Tulina brandi zaffe endala ng'ovudde mu by'okuyimirira ku stage ne nga nti question ziza na accountant. Okozese obwongo bw'omuntu oyo abasingako okumanya abo bonna bansinga erinnya mu musically I accept basobola okubanga balungi, they are good, but they are not equally good as I am when we go formal mu bintu by'obuyivu. Twetaaga ogenda kujjano kati Kenzo oyimiridde president w'abayimbi ogenda kwogerako eri bayimbi banno ani akutegekera by'onooyogera report says you need the Chris Jones at the back. Atalina hits nyingi naye obwongo obukola bodda mu kiyitibwa accounting packages zonna ezitaagisa okuba nti mukola ekintu ali ahead of all of you. Tewali muyimbi kati wane Uganda asobola kukola ekyo kyensobola kukola nga tuze mu accounts nti kati kutandika kutegeka tugenda kakubere kuwandika proposal. Tugenda kuwandika proposal yaffe efaanana bweti embalira ejja kuba bweti zino tugenda zispending ku administration zino zigenda kuba ku promotion zino zigenda kubeera ku kino bwe tukola bwetuti end of year tulete balance sheet. Ngwengo muyibi osubira muntu kye mutufe yandibadde asaanidde bakulembera nga bw'otunula n'omagamaga tikali waakiri yandibadde abayimbi be Uganda nga twagala okubeera nga tugenda mu maaso. Kakati ekyamazima aba president obo kuba kati yali badde alina obobeera kataali ku bwaggwanga. Kati Kenzo watudde baali balina otuuzaawo abantu ngaffe abalina obuwungu. Waliwo yagamba president Kyagulanyi obusomye yagamba lwaki tebaanoonya Silver Kyagulanyi. Webale nnyo nti kati Kyagulanyi Silver Kyagulanyi is a better candidate. Asobola ekyo kituulamu musajja muyivu munnamateeka. President ate atuleva ateeka okubanga asobola okusoma policies asobola okubanga bw'atula ne executive ye badevelopinga policies zebanaleeta eno mu AGM ano general meeting y'abayimbi bonna nga batudde bajjumula bonna baani baliri pazo bonna batuule. Silver Kyagulanyi n'atula naga nti kati bannange nti okusinzira kino ne kino tugenda tambula bwetuti kino bwe kiti kiri bwe kiti kati okusinzira ku kino wano wetutuuse twalabye nga kirimu ebyembalirira. Muganda wange Chris Jones Luwero Soja empologoma ye Luwero sebo situka jangu platform eyo onyonyola abantu tutambudde tutya basebo ne banyabo omwaka guno tutambudde bwe tuti bwe tufunye sente bwesti UPRS sente zezenge committing eri abayimbi oyogera with experience. Omuyimbi asinga okufuna sente enyingi yabadde Jose Chameleone yamwadde milioni 3 naye bwe tukiraba sente za Chameleone ziba zibulamu kuba plays ze nyingi. You are guiding from a logic point of view. Naye kati okutta otaddewo bebe kulu eddebe kkalu. Njagala saba akalulu abeeruweero awo tusooke tufeeyo wano. Nze njagala kugamba abantu beeruweero I'm a leader. Yes. I'm not a politician. A tested leader. I've been tested ku ebyo byenkoze mu myaka ena nzijjako emyaka gye namala nga nwanyisa town clerk yali ali enguzi mu Luwero gwe nagoba nannemesa emirimu emyezi 21. Naye nga tuvudde awo enguudo z'eruweero zonna 80% zonna nzikoze. I've maintained them. Obutala akeekasana nakataddemu pavers konna asuze bakola. Akeruweero nakakozemu ekitundu kati nsuubira financial agent ati ngenda kamaliriza. Ekibuga kyaffe nkiwadde ebitaala bya solo okuva ku bali kyewunya eri Mbasebayigo Jane Kasana ku Starbucks ku ssente y'omusote mulimu mu 7 zaalese. N'olaba street egenda mu modern eri abantu baffe gye bakyakalira ekiro ab'ekiro abaawansi bawana ab'ebitaala. Paaka y'eruweero n'engigrading nga n'enjiwa amataala ga sola munda ne wabweru yonna okugyetooloola. Amasomero gaffe gonna aga gavumenti gonna nga desk mwana atula mu ttaka. Amasomero ago agamu twagasomerako butoyi bwe nalekawo nga ndi muto bwe nasanze nagazimbidde toilets ennungi ez'omulembe nga ziri waterborne. Kakati bw'otunula bannaffe abaliko obulemu mbaguliddeyo tents 2 n'obutebe bapangisenga ebintu ebyo sente ezivamu bagulemu ebirukisibwa baluke. Kakitegeeza nti kwe kuyamba omuntu.
office ekitebe kye bankwasa wenkolera emirimu gyange nzimbye kalina kati saawa zino ndi mukugikomerera wagirabye ng'etrendinga ku gundi okwo nkulidde bannaluwere emmotoka ya kasasiro tipa mpya kalina egenda kukola ki office block offices ez'enjawulo mubajja oyagala CDO oyagala physical planner oyagala engineer babadde bonna mu Luweero mu kibuga bali mu ka office kamu abantu bana ono ekimulese pulani yange tennayita ono baakutte ebintu byange nga bazimba irigale CDO sinafuna myoga sinafuna PDM kwegamba buli omu awuliriza bibye so bye bitono byennyinza okugambako LC1 ne LC2 okusinziranga police bwe tugambe ya Local Government Act tubaddiza 25% ku musolo gwe tujja mu bitundu byabwe buli LC1 afunye 20% ku musolo gwe tujja mu kitundu kye oguli shareable buli LC2 1 afunye 20% 2 afunye 5% ye 25% ekyo byonna biraga omusajja atudde mu office nga tagwirangwire mu bufu obwo njagala ekyo nga kiri awo buli awulira nga ayagala kwesimbawo ng'abuliddwa we yeesimba ng'oli mu Naluweero jangu ovuganye ku kifo kya Meya Chris Jones Buwembo mu National Unity Platform kuba ejja kugaidinga ne boonoba owaba nze Meya yekka agamba nti nze ne bukya ku makya ng'ekibiina kyange kigambye nti tekimpadde kaadi sisobola kwesimba ku gwe bakiwadde olw'ekyo kyemanyi nti kyetugoba kinene okusinga akafo era ojja kunsanga nga nkola emirimu gy'ekibiina ate emirala okuleka okukaayanira akafo obufo kendimu obubeezi nti ne bwe naakabeeramu nga ne busente tubusolooza ne babutwala mu minisitule waggulu ate bulwawo okudda kasasiro n'amenya abantu n'ebiringa ebyo so leero nze ngamba nti yenna azze jangu weesimbewo ekyo kiraga ki buli kifo mugende mukyesimbeko tebalekawo kifo kikalu abavubuka muveeyo buli kifo mukyesimbeko abavubuka mugende mu kalulu k'abavubuka emabega baali batubuzaabuzizanga kalinga ka NRM bagira balabanga abali mu kamyufu kumbe bayisaawo bantu bagenda kuki okukulembera direct mugende mwesimbewo programu egenda kutandika mwezi gw'omukaaga mugende nga mugigoberera mugende actually structures zigomekerezeddwa leero kati kitegeeza ekiddako kulonda obukiiko be bamanyi ebyabwe structures zaabwe sibimanyi bwe bitambula tubebaza banaffe okuva gye mwatandikidde nga tulina omukulu mpaka obudde bwo buno butambulidde mwebale nkwebazaho nalebo Meya obudde bwompadde kikulu nnyo kubanga si kyangu ate nkukwatiriza nga mulina mu byemukola n'obupaayo ku budde sebo bali nnyo balire ddala kubaako bye tuwayizaamu nkakasa abatugoberera balina bye bapiikinzeemu kamba siwulire wano ddolo nga bulijjo yabadde ku kamera atakumira musaala nsaba bankuumire musajja wo Francis gyali naye ate kati ye bino tabibeeramu ali mu birala bakadongo akupye ennyimba ezivuma Museveni nadda ne mukati ayimba kadongo kamu ajimuwe kolabo bwabanga n'ennyimba za struggles ayimba zikuba babenaalemu abakubbe wano emubenda balekedde kaki engoye aziyiye zonna so kankusiibule tujja kuddamu